ebibaluma kubanga bingi nze omuyibbanga lyenyimbiddeawo waffe kitange teyandibadde wantu ngaawo naye lwakuba mwemaliridde mwefudde bannakyemalira mulaga nti ensi efuuse yammwe kati lwabo bamuli gikungula ya rabbi. Okay, honorable tukwaniriza ku mikutu egy'enjawulo ne TV ez'enjawulo. Nsanyuse okubeerako nammwe bannange buli kinnoomu ali wano. Tuli ku ki wano tutandikira awo? Tuva mu struggle batugaanye okutuuka ewa muzeeyi era neebaza buli munnamawulire amperekeddeko kubanga mbadde ndudde okuddako ewaka era mbadde ngenze kubuuza ku kitange n'abantu abamukuumye ku kyalo naye twesanze nga poliisi yatuuse dda ku ground nekola neteekawo embeera eteetaagisa kale taata mulekedde nnyiike kyennyinza obbagamba omuntu ate abadde omusanyufu nti nzira waka kuba nze wawali we banzaala ne bwe bananemesa batya Ssembabule ngenda girwanira mpaka kuba bwe banziika ate nga wenyina osooka ottereeza nga sinnaba nakwetereeza ng'omuntu. Poliisi ekuwadde ensonga ki lwaki eremesezza enkuŋŋaana zo oba okumiitinga abantu bozza okulaba omunene muzeeyo? Mubamanyi babeera bapanga buli kaseera basoose tugamba musimanyi tuholdinze lukuŋŋaana nga tetuyise mu mateeka ne mbagamba munange ono si lukuŋŋaana wano wa taata nzize kubuuza ki ku bantu nakubuuza ku kitange bwe batandikidde okukola ebyabwe ne batandika okuteekawo embeera basitoopinga abantu ne bateekawo entiisa mu bantu nammwe mwabalabyeko ate nga kimpadde essanyu nti mutambudde luno olugendo nange era mwebalire ddala tewali kye ŋŋenda balimba kye mutalabyeko. Tutegeezeddwako nti obadde okwatiddwa era n'abamu ku bawagizi bo bakwatiddwa. Babadde bagezaako bakwata omuntu akwatiddwa abadde wa booda wange baazibya amakubo agagenda ewaffe basuze bayiwamu ebiyinja ne bateekamu bi road blocks kati ng'engeri yonna ey'okutuuka ewaffe olina kulinnya booda so ewa booda yadda ntambuza tubadde tuvayo nga baŋŋaanye ewaka nange ndi mbaliwerekerako okutuuka ku mmotoka yange ne bamukwata ne bamuggyako booda ye ne bamuteeka wansi wakabangali ne mbabuuza omusajja akozaaki mu don't talk here we will arrest you to cause mpolampola kyenjagala mumpe ensonga lwaki mumukwata so bwe twabeeredde awo abantu era nga beeyongera okukuŋŋaana nange nennemezaamu ne nga siina wendaga mpaka nga mutadde omuntu wange kuba nadde siina ndaba tebamina nsonga gye bampa lwaki basiba wa booda. Tulabe bakufulumizza ekibuga mwe wazaalwa Ssembabule ne bakufulumya paka mu Masaka Town. Bwe kiri era naye kye mukoze munnyongedde amaanyi nkiddamu bannange temusobola kungoba waffe nja kufa n'omuntu wawe we banziika mpozi mugobe abavubuka bonna oba abantu bonna mu Ssembabule mugyesigalize tumanye nti muwambe bataata naye nze okungoba mu nnyumba ya kitange mwebala okumpa amaanyi ago kubanga omuntu wajjira mu compound yo n'akuweeramu amateeka kiba kiragira ddala nti ensi tuli ku buwambe. Bannassembabule abatasobodde kuwuliriza bigambo bye ebiwoomu obawa bubaka ki? Munywereraawo nze sigenda kusuula mukono era nkyabalimu nnyo nkigenda babeereramu nnyo ensonga wadde tetuzoogeddeeko manyi muzimanyi ku mitima kyannaku nnyo nti district namba nga bwe bajoogera nga bwewulikika eyo tetulina wadde na ddwaliro tetulina wadde na university nze ndi mwana muyivu era nandyagadde abaana b'e Ssembabule babeere bayivu tubeeko kye tukyusa ewaffe kyannaku nnyo nti Ssembabule district namba tewali na ambulance eyinza kutaasa mukyala azaala ku makubo amabi ge mumanyi tetulina ddwaliro omuntu alina ku transportingibwa mpaka Masaka. Uganda tulaga ye bannange abazadde muli mutugoba waffe mutuwemukidde misana kuba kati mmwe kennyini mwe abali mutuwemukira mbadde nze waka siina muntu yenna gwe ntusiza mu maaso we mbadde ndaga mbadde ngenda wa kitange ate obadde na mu luggya lwaffe ng'era nze kwogerako n'abantu ebibaluma kubanga bingi nze omuyibbanga lyenyimbiddeawo waffe kitange teyandibadde wantu ngaawo naye lwakuba mwemaliridde mwefudde bannakyemalira mulaga nti ensi efuuse yammwe kati lwabo bamuli gikungula ya rabbi. Nina tulabyeko nga
we badde bakwatidde ng'ate ab'NRM bo bali escorted by police. Babadde babakuuma n'obakuuma. Ng'ate be bali mu kuteekawo ensasagge nga balina obukuumi obw'enjawulo naye ffe nga tulinga oba abakoze eki. Bannange, nze sikirabanga abalala bandikikoze naye mu abaffe, mu abatuzaala, mu abatugoba mu waffe, mwe mugenda gisigala oba mugenda gikungula. Soka tukatinga mu kino ne. Tugende? Okay. Nina, olinawo akagambo konna koyinza okusindikira eri abawagizi be bw'obadde okusinkana bwepo n'abazadde because tulabe bakututte misinde tosobodde nakubasiibula oba kubabuuzaako bulungi. Sisobodde kusiibula kitange wadde mmange era bandekedde ennaku ku mutima kuba simanyi bwe ngenda kuddayo, simanyi nabo kye mbalekedde kye bandowooleza oba simanyi bana bannamateeka oba nabo bwe bati bwe baaniriza abaana baabwe nga bakomyewo ewaka ne mubagobaganya oba nabo nammwe omuntu omwana ow'ewaka bw'akola kapate alina sooka kugiyita mu mateeka oba aba amenye mateeka bannange. Nja kusaba kubuuzaako ddi bwe twatandika nti ne woba okozeeyo akakola nti ogenda kubuuza ku bantu bo bwena sooka kuyita mu mateeka kusaba poliisi. Simbadde sirina lukuŋŋaana lwenkuba luli awo ngenze kulaba bantu bange. Naleese sawundi because njagala kuwulikika abantu babadde bangiko era ndi muyimbi nga njagala kubasanyusa. Ekintu kya clearance kino poliisi twabye kiremeddeko. Kibadde kyetaagisa okubeera nti abantu okuteekako embeera ne beekwasa nnyo ekintu ky'okuba nti bw'obadde weetaaga clearance okuva mu poliisi. Ibrahim badde neetaaga clearance yaki nga ngenda waffe. Nze nnyina n'ebintu bye mbadde nsitulidde abantu bange tebaŋŋanyiza na kubibawa. Ennaku ennuma kuba nze mbadde nnyimukira bantu bange bantu bawaka nzawe we banziika era ngenda kufiirawo mbalayirira. Kino kikuwadde kyakuyiga ki oba kifaananyi ki kye kiraze? Ensi yafuuka baagiwambadde kuba omuntu wajjira ne mu luggya. Nze waliwo omusirikale azze mu luggya mu nnyumba ya kitange badde neesibye na leesu kati ansange bwereere nampeeramu amateeka sikirabangako kintu kya buswavu gye ndi muwe muse gye ndi nze era simanyi na kifaananyi kye mundekedde era kye mulekedde bavubuka kubanga abavubuka bannange babadde bazze twogereko nga basanyufu nti ndudde okudda ewaka naye bwe mutwe mbawemukidde mwebale. Ekirala Nina, abavubuka okubasibirira entanda obutaddamu kwetiiririra olw'okuba babagambe muveewo. Kye mulabyeko kimala. Kati tetusobola kusuula mukono bavubuka bannaye tulekerawo okwetiiririra. Nze ndi just mwana. Mwabali mukunteekako embeera muli bazadde. Muyina abaana era mubeera n'abaana bamwe nange mbadde ngenze wa kitange nange nfune ku mikisa egyo mbeereko naye njogereko naye awulirize endowooza zange ampe ku mukisa mbeerewo ku nsi eno naye ne munzoganyanga omwana w'omunaku mwebale sina na bigambo. Obubaka obusembayo Nina eri abantu? Sina bubaka bwe ngenda kuwa abantu kuba abantu bonna mbalese mu nnyiike. Kyenyinza bagamba nti temuba na kutya. Nze gwenna gwe babikoze ndi mugumu bampadde amaanyi era ngenda kubeera nga njogera ensonga ezo ze mumanyiiko nammwe. Ensonga y'obulamu ffe tumanyikiddwa ng'okuba abalunzi tetukyalunda. Mulabye engeri gye esisitimu yaabwe baagiwamba nti be balina okutegeerera ne mu nnyumba yo. Kati bannasemba bule muzuukuke. Kuva 1997 mpaka kati nga tetuyinaawo yadde na university. Ogenda kulwanyisa ate obutasoma mu district eno nga tewali na mmotoka wadde transporting abaana ku ssomero bannaye ku district namba bweti. Ate nga mugamba mbu muyina ssente muyina amafuta gayita mu bannange musemba mbule wakati naye emirimu mugimya abavubuka badde awo babule ebyokukola badde mu biragalalagala. Sewe tuli babuufu
ate tubiraba naye kyenyinza okugamba bannaye mwenna abandaba eyo Ssembabule yaffe ne bwe tunaagikotogera tutya ne bwe tunagifa balina okugikyusa wanika gaadi situka tutambule obeko kyokyusa kuba twawambibwa dda. Okay, nina akasemberayo ddala nga tonnavaawo. Twalabyeko posita yo ng'etambula ku mutimbagano ng'omukyala agenda okwesimbawo ku bawumane mu ffe wa Ssembabule. Tugambe nti waliwo ayeegwaniza ekifo ekyo nga yayinza okubeera ng'ali mu kukulimirira empindi okutuuka n'okukulemesa okubeera ng'okyala mu maka ga taatawo. Sikiwa naye era nkisuubira kuba ino politics naye ekyo tekisobola kunzija ku mulamu kinnyongedde amaanyi muganda wange. Tugende